bakadama mukomye ekintu kino mugenda kuttibwa oba seekyo mugenda kusibwa nga gwolowooza ti yeggwe mutuufu wabula nga mu butuufu bwo okoleddemu ensobi okukwata obutambi nga bwe buti okugezaako opruvinga abantu nti baagala kukukwata nti oba mukama wo akusaba akaboozi oba omwana w'ewaka ayagala crepe ng'ayagala kwebaka kayagala kukola biki toyina muntu yenna gw'ogenda kukakasa nga tonnaba kukwata katambi ako tuulako wansi wekka olowooze ogambe bwe nnaakwata akatambi kaneeno abantu bagenda kukategeera batya fe abamu be muteerayo obutambi tutwala obudde buwanvu nnyo nga tulaba obutambi obwo nga bwe tubuddamu bwe tubuggyako bwe tubuddamu bwe tubuddamu bwe tubuggyako twagala kufuna ekiri emabega w'akatambi kano obutuufu bw'akatambi kano yesu omaze okukwata akatambi otugezaako tulaga nti omwana ayagala kukukwata otaddewo kamera akatambi okakoze ate akuwaludde akutadde ebweru wa kamera muzeeko eri ebbali omazeeyo seconds eziwera 3 ezo seconds zimala omulenzi oyo okwebakako wano ne tuzituka ne tubagamba nga tonnaba kukola ebyo byonna byonna kulaga abantu nti oli ayagala kukukwata okozeewo kiggwe ng'omuntu okukwata akatambi tekikuggyako kiri nti oli ayagala kukukwata oba tekijgyako kiri nti ajja kukukwata yenze Sheila Adetta kansuubire nti nno mwenna muli bulungi mwenna abalaba videos zange imbagala nnyo subscribinga bw'oba obadde tulaba subscribinga okwate ku kade buli video yonna gye nteekayo ekutuukako bulungi ku Facebook imbeerako nkozesa Sheila Adetta page jangu otufollowinge n'akadero okakwateko ku YouTube imbeerako nkozesa Sheila Adetta page jangu subscribinge okwate ne kade ate commentinge nga mwememba tubatumirako yonna gye muli mwabalaba videos zaffe tokoma okwo jangu onkubireko nga weeyambisa Instagram inkozesa Sheila Adetta page jangu onkubireko kozesa Instagram ojja kukwata mu linki gibateera waawo ku channel yange yennyini gyokwatemu ofollowing ate onkubire nsobole okukukwata tugenda okwogera katambi kono omwana muwala omuto eyakutte essimu na recording omwana w'ewaka ng'amusaba akaboozi sigenda kugamba nti okukwata akatambi bwakoze ensobi wabadde ogezaako kwerwanirira ekyo tukitegeera lwakuba wakikoze by mistake nti akatambi kano kasobola okukussa akatambi kano kasobola okukusibya akatambi kano kasobola okugobya ku mulimu akatambi kano kasobola okudipotingisa lwaki z'ensonga ze ngenda okwogerako wano nti ffenna tukimanyi bulungi nti abantu abo gye muli mukolera bali confidential that's number 1 ebiri mu famire yaabwe tebifuluma ekyokubiri abantu abo tebakwatibwa butambi tebakubwa bifaananyi nga towaereddwa lukusa newe kibaki whatever it is toyina kuba muntu yenna kifaananyi yadde omukwata akatambi ekyokusatu abantu be muli mu kukolera bantu bakasungwira eva be babeera right ekyokuna igwe oli mugwira ate era njagala okimanyi okuva na leero nti oli muddu ekitagenda kukuvaako nti yadde okikoze gwe okuprovinga nti oli mu mbeera mbi oyina akusumbuwa naye mweyo embeera embi gy'oyagala okulaga abantu bajja kugibuuka ate era ofunemu buzibu wano we tubagambira nga tonnaba kukola bintu ng'ebyo gwe tuula weebuuze gwe kikulema okwebuuza weebuuze ku banna abalala loopa eri abantu abakulinako obuvunaanyizibwa ze kampanies zammwe omwana w'ewaka annimirako ayagala kunkozesa enkole etya bw'olaba nga kikuyitiriddeko bagambe nze nkooye okukola njagala kuddayo oba we n'ensonga zo nti munnange sijja sobola kukolawo wano naye nga tokutte katambi ekisobola ovvamu ako akatambi oli asobola okutta osaasaanyizza omwana we ku kitimba omuswazizaswaziza ojja mubuza emirimu basobola ne bakama b'okubasiba for a simple thing like that nze simanyi nakumanya nti oba mmwe muve eno nga bamaze oba briefing I really don't know era tusaba nnyo companies mubeere at the bell mubeere alert abaana banene mubasomese reality eri eyo kati okukwata obutambi nga buneno omwana akakwata naye nga tamanyi kigenda kuva mu katambi kati wano wembasabira mu abasigadde abatana bakola mistake abaana babatawaanya era batutawaanyako naffe
wabula ffe tetwakwata butambi twakozesa mimwa gyaffe in a polite way ne tuvaayo n'oyogera n'omuntu oyo toddamu okunsumbuwa ngenda kukutwala ku poliisi oba toddamu okunsumbuwa nja kukulopa mu bazadde bo bw'aba nga muntu mukulu yakusumbuwa musajja mugambe nze woddamu okunsumbuwa ngenda genda ngambe mukyalawo ekintu ekyo bakitya batya nnyo okuswazibwa kubanga baagala nnyo okukuuma erinnya lya famire nga ddungi kansubire nti mutegedde ekintu ekyo kyenjogerako sikyogedde mu bubi sikyogedde olw'okuba nze sikiriimu wabula ebintu ebyo ffe abaana abawala bye tuyitamu nontonnideya ne mu uganda muno ebintu ebyo tubiyitamu yenze Shila Adita kansubire nti vidiyo eno erina kyekugasseeko naawe ali eyo ng'olina ekirala ky'osobola okugattako kigatteko tujja kuba nga tukweyanza nnyo mbagala nnyo